Yesu kambi kuwe ne wayongasa dakane mubirijola. Abalungi Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nsanyusa okubalaba nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo okujja mu kifo kino. Nange ntuuse nebaza Katonda nkutte obudde essaawa zeezo zennyini 12 zennyini mbadde ntuuse. Nkusaba naawe bw'otuuka okole ky'olina okukola, osharinga video. Mbeebaza bambi okusharinga video as much as possible. Njagala okwebaza abantu abatemayo abakwata video ne muziteeka ku platforms zammwe ne muzongerayo ku platforms zonna, ku TikTok, ku YouTube, ku Facebook, ku WhatsApp and everywhere. Naye please mugezeeko okubeera ku layini at least ey'omutwe gwe mba ntadde ku video. Mba nina ensonga. Bambi abantu babeera disappointed naddala mu abateekayo noteekayo omutwe nga mulala, omuntu atuuka ng'alaba kirala. Ate buli muntu agamba simanyi nkulabye ku platform yo ate ng'omutwe si gwego. Abantu abamu bo baba balowooza nti waba akulabidde ye platform yo. Abamu bandabira ku platform ndala, kati najja mu kabokisi ng'atulimba ng'agira ayomba, lwaki watulimbye pastor? Kiki? Waliwo omu yagamba ku video yange emu tamala emirundi alidde obutwa afudde. Kati omuntu omu n'agamba otyo katamala emirundi kale yose ne kafa, n'abikkula video. Yagenda okutuuka bikkula Abakolinso essula 6. Iyi agenda okutuuka kugamba tamale yafiiridde mu Bakolinso essula 6. Agenda okusoma nga si bye biriyo. N'agamba ono omulenzi alina amagezi mu mutwe oba yafuwa. Kagamba banaye temunjokesa, mbeegayiridde mukola omulimu mulungi okutambuza message. Naye at least giteekeko omutwe oguli nomo. Wakiitola mu statement ze nayogedde ejjeyeemu ogifuula omutwe. Naye ng'omulimu gwe mukola mulungi nnyo, kuba si buli muntu nti ajja kundabira ku platform zange. Waliwo andabira ku platforms eyo ez'abantu ab'enjawulo. Kye mukola kirungi kuba ekikulu ye message okutambula. Naye bambi mukyuseemu, mbeegayiridde. Waliwo oli ng'ajjayo ka security alert kokka awo akoma ye n'atema. N'agenda n'ateekayo ekyo. State House bajookezza. Museveni afiiriddemu. Omuntu n'agamba musale enkoko. Kubanga ono ye pastor kasita abeera nga yayogera nti Museveni afudde. Kiba kyekyo. Agenda okutuuka munda nga alinda Museveni we yafiiridde talabawo. Bambi munnyambe temunjokesa. Naye nga mwebala omulimu omulungi gwe mukola okutambuza message. Mukama abawo omukisa. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2022. Njagala okutandika video ng'obudde bukyali kubanga ebyokwogera tulina bingi nnyo. Leero ekigambo kya Katonda tulina essuula almost 2 namba, naye ngenda ku essuula emu gye ntaddeko. Naye Mukama bw'anaaba yagadde tujja tutuuka ne mu yokubiri tukimalirize. Bwe mba njogedde ku kyawandiikibwa ddayo bambi otuule okisome, Omwoyo Omutukuvu akikusomese. Nze nzija just tutiko yo minds kusaza busaza kabiri ti oddeyo osome waawo. Gwe lw'onootuula okubuulirawo ojja kubuulirawo enjiri ng'eri totally different ku yange. Mukama ajja kikubikkulira bulala. Tukoye enjiri eri ey'abajjamaada. Nkugambye jo nayogedde ku jamaada mwena museeka buli muntu agamba abula kiwayogedde kito. Nkugambye jamaada akwata akazindalo n'agamba bw'ati. Olwaleero kambabuulire mu linnya lya Yesu. Kiki? Mulirwanaawe agenda kuddukana. Gwe bw'omulaba agenda mu ttooyi ng'omanya abadde alina kyakukola. Musajja wattu n'agenda alya ebigundi. Nakkirira mu ttooyi nakkenoga. Pastor kyeyogedde ekyo omusajja bulijja ndoga. Gwe kasita omulabanga akirira. Bw'omulaba bagenda kuddukana mu linnya lya Yesu. Omuliro gubayitemu. Kati bwe gubayitamu ng'oba omanya nti
omwoyo omutukuvu omuliro guwookya. Gamba nti aleluya mu linnya lya Yesu. Waliwo abadde akuloga. Naye omuliro gugenda kuyingira gwokya omuntu. Gwe tokaayana na balirwana. Agenda kuddukana, muddemu agenda kuddukana. Engamiya zonna ne ziddamu. Agenda kuddukana mu linnya lya Yesu. Omuliro gumuyitemu mu linnya lya Yesu. Kati olunaku lulamba ne lukusalira mu ebyo ebintu ebitalina makulu. Mwe kambabulire nga bw'ogenda mu kiraasi ng'oli mu P1 ne bakutandikisa kunakedde nkya ne naabe entumbwe. Ebintu omusomesa byakolanga ku lubaawo n'ayogera bw'ati. Gwe yasookera mu nakedde nkya ne naabe entumbwe. Kati akusala n'akupangulula omutwe n'aguteeka wali n'agupanga n'aguzaawo nga akupanguludde obwongo. Oli totuulanga wali muntu ayogera bintu bitakuzimba. Abakuteekamu busiru. Nti eyasooka nakedde nkya. Nali njogera ne Mama Ben yaŋŋamba nali mmanyi nfudde. Bamusanyalazaako wano bwe bati ne balyoka bamusala ne bamupangula ne bamuggyamu omwana ne bapanga ebyenda ebweru n'agenda atunulayo bw'ati eriiso nga yenna ebyenda biri bweru n'agamba kati nfudde. Mpwedde. Kyamutwalira emyezi nga 6 okustabilizinga kuba yeeraba ku byenda ng'ekyo ekifaananyi buli bwe kijja bwe kiti nga pressure erinnya. Naye bano abamwetoloola abamupangulula basookera mu nakedde nkya nga bakakwerege. Kati bamupangulula ekyenda ne bakizaayo ne bamala ne babizaayo. Kati mulamu alinga gwe batapangululangako n'olukindo lwabula. Kati ngezaako okugamba ebigambo omuntu byayogera. Baatuulanga mabega wa lubaawo bwe bati omusomesa n'ayogera n'akola bw'ati n'asazaasaza obuntu n'ayogera. Emunda mu bo ne wabaawo ekintu ekizimba. Kati bakikola practically balongoosa omuntu ne bamuteeka wali. Kati totuulanga wali muntu akubulira bya Bayibuli ebitakuyamba. Kati olwo neighbor bwaddukana n'embaaki n'enkola ki? Ye bw'ataddukana. Lwaki abo abantu lunaku bagamba eryo ddogo nedda. Bwe nzija ne nkusomesa ekyawandiikibwa downloadinga Bayibuli ku ssimu yo naddala gwali mu Bawarabu nga tosobola kwa accessinga hard copy. Genda mu soft copy. Bw'omanyi ya Luzungu giteekeko. Bw'omanyi ya Luganda ziteekeko zombi. Waliwo version ngaawo gwennyini ku gundi nga ku screen yo waneteekawo Oluzungu waneteekawo Oluganda. So n'osoma wano n'osoma ne wano ebintu n'obitegeera bulungi. Mwesomere Bayibuli mukule mu mwoyo. Tuve ku njiri ya receive and take. Abo abasajja be batukubizza. Emyaka gino gyonna mbabuulira. Abo abasajja be baleetera Katonda. Bayibuli egamba Katonda waffe tatunula ku kibi akyuka n'atunula eri. Era mu Malaki agamba when you turn back to me I will turn back to you. Tuli ku mutawaana gwakwe kuŋŋanya to turn back to him so that he can turn back to us. Naye batubuli ebintu ebitatuzimba. Gosebo buli lunaku ne bwokya emizimu egitajja mizimu kyegyo. Buli lunaku n'ayita omuliro. Omuntu ali mu kanisa tamanyi bawangula batya ekibi. Omuntu tamanyi ekintu omuntu akula atya mu mwoyo. Omuntu tamanyi steps za mwoyo bwe zitandika ng'omuntu alokose paka lwakula. Yeetengerera atya. Buli ssaawa muliro eryo ddogo yaani oyo atuloga buli lunaku atatupowa. Wamma tugenze mu Yoswa essula 7. Ekyo kibadde kigula mwoyo. Njagala olwaleero omuliro gubayitemu mu linnya lya Yesu. Nange banje mbulire ku njiri y'omuliro. Mumulowooza sigimanyi. Wamma tugenze mu Yoswa essula 7 omutwe gw'obubaka obwo olwaleero nti tujje ekibi mu masekkati gaffe omulabe waffe tujja muwangula. Mukama ajja tuwanguza omulabe waffe senga tujje ekibi mu masekkati gaffe. Bakitaffe mu Katonda mbeetaagako eno vidiyo ya leero. Kuba mmwe musinzo bannange kambabuulire labayo mu gavumenti oba mu nsi ezirimu amateeka. Senga bakwata munnamateeka nga yamenye etteeka ate ye bamuvunaana nnyo. Omupoliisi senga amenye etteeka. Omusirikale senga amenye etteeka mu nsi ezitegeera. Lawyer senga amenye etteeka ne gumuka mu vwe. Gwe bakusiba emyaka 2 ye bamusibawo emyaka 5. Kubanga ye custodian. Kati ba custodian ba Katonda be yakwasa essanduuko y'endagaano ya Mukama mwe mutukubya. Kyovola ba Katonda asobola okuwaayo eggwanga ddamba olw'omuntu omu
anyiziza Katonda kastabira nga custodian nga Katonda yamuteresa. Bible gamba bwe yandowooza nti ndi mwesigwa n'anteresa ekigambo kye, waliwo be yalowooza nti beesigwa n'abateresa ekigambo, naye omulembe guno gwakwerega ne gujjamu abasajja. Tugenda kusoma waawo. Kangende mu security alerts, naye nga sinagenda mu security alerts. Morini skin care kyekyokudamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu. Morini skin care. Ate nkusaba ofune obudde oyite ku ASP Asimowire Bible and Politics YouTube channel, ogende olabe video eziriyo, ojja kufunamu, nzikiririza ddala Katonda ng'ojja kufunamu. Mukama ajja kublessinga n'enjiri eriyo, ate oyige bingi, ate nga n'okuntuwagira otuwagidde nga ttiimu ASP Asimowire Bible and Politics. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Retreats zaffe zonna muzimanyi, Amsterdam nga 3 ogw'omukaaga paka nga 3 ogw'omusanvu. Ne mu US ate ne mu Boston. Olw'obudde kangende ku byandeese. Waliwo batata aba UPDF mbaniriza mu linnya lya Yesu, mwebale kujja nammwe mu video mwe muli temuvaamu nina ekyammwe kyendeese. Newankubadde ennaku zino ate nagenzeeko nnyo ku basajja ba Katonda bano abeekwereeza. Now, waliwo meeting eyabadde e Nakasero, yatandise eggulo ssaawa zabadde 4 ez'ekiro paka ssaawa 5 n'ekitundu ez'ekiro. Meeting eno yabaddemu abantu bano wammanga. Kubanga Abdulaziz tannimbangako, ekyo tekiriyo. Gwe kyotwala kitwale, kyoleka kireke. Nga sinagenda eyo, omwana waffe gwe tuli mu kuyamba gwe baasaze tweyongedde okugenda mu maaso n'okutinkuula okulaba n'eddwaliro tulitegedde ne kampani gye yabadde ne kampani ye ebadde mukozesa e Saudi, kuba jjo twabadde tetugimanyira nga n'ennamba yaabwe tetugiyina. Ennamba eyo kampani bagiyita Seiti, Seiti. Era ennamba ya kampani eno nayo bwe muba musobola okugistorminga bambi, tugistorminge tubabuuze ekikwatagana ku ono omwana ayitibwa Aida Masawi. Bambi omwana bamusala ne bamugyamu ensigo, era ensigo ayina emu. Era twagala okwebaza Munnayuganda eyamulaba, kubanga yamulaba mu ddwaliro n'amumanya, ne beesindikira sigino ng'omwana aliko security, bamukuuma tagira bw'ati, naye n'amuwa akapapula. Ono n'amuwa akapapula ng'amuyitako bw'ati, n'ono n'awandiikako nga tebalaba, naye n'akapaasinga eri munne. Bwe twogera wano, kapapula sigino, era n'amuwandiikirako, n'ono n'amanya. So Bannayuganda mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera abagezi to that extent. Njagala tustorminge tulabe nga tununula omwana ono mu mbeera yonna. Ennamba ya kampani eyamukozesa ey'e Uganda gye nabawadde eggulo bwe yamuweereza ku ofiisi eri e Saudi, ofiisi eyo eri ku nnamba eno +966 552 935 005. I repeat, eri ku +966 552 935 005. So ye namba ya kampani ye Saudi Arabia. Tugistorminge tubabanje omwana oyo bambi tulabe nga tumununula. Abantu be tebamanyi, kubanga amawulire bagategedde, kuba babadde tebakyayogera naye nga tebamanyi kimufaako, babitegeredde wano. Now, meeting eno yabaddemu, njagala mugiwulire bulungi ate mupaasinga message, kuba mwenna wano kikukwatako buli omu ali wano.
kuba buli nyumba egenda beeramu emiranga nga bwe kyali mu Misiri. Mbabuulidde buli nyumba egenda kubeeramu emiranga. Mwabaddemu Museveni, mwabaddemu Amama Mbabazi, mwabaddemu Lwabwogo, mwabaddemu Muhoozi, mwabaddemu Kandiho, mwabaddemu Lusa Achenge, mwabaddemu Kale Kayihura, mwabaddemu abakoleya babiri era nga mulimu n'omuyindi omu. Mwabaddemu omuyindiyani omu, mwabaddemu abakoleya babiri, mwabaddemu Lusa Achenge, mwabaddemu Amama Mbabazi, mwabaddemu Kandiho, mwabaddemu Lwabwogo, mwabaddemu Muhoozi, mwabaddemu Kayihura ne Museveni. Wulira bayogedde waliwo report gye babadde banoonyerezaako nga basala amagezi olwa kye bafunye ku ground. Bakyali ku ky'okuzimba empire nga bwe bajagala, nga bayina abagezi okuva e Korea, okuva e China, okuva e India abamuyambako okubala okulaba nga bye bakola eri ewaabwe Museveni abikola e Uganda. Era basazeewo ne bamugamba kati ajjeko olugoye lwabadde abiseeko alubikkuleko abeere dikiteta yennyini ensi emutegeere bw'aba ayagala okuyitawo wano waali nti wazibu nnyo. Bamugambye wano kati ebbanga lyeweekwese mu kulonda limala, beebuulidde mazima. Ebbanga lyeweekwese mu kulonda limala, kati ekyo tekikyakuyamba. Okulonda kujjeewo, share the video. Okulonda kuyimirire, tubeerere eddala nga China bwe kiba, tubeerere eddala nga Korea bweri. Ensi yonna ekitegeere, naye ensi yonna bw'eba ekitegeera ky'ogenda okukola manya ekintu kimu, goba wano omuzungu. Abazungu kakati gwe ne bamugamba kati osajja kule tukuyingize obeere wakati wa China, Russia ne Korea nga ffe tukukutte. Abazungu beesonyiwe bya demokrasi biveemu kuba wano wooli. Bamuwadde ensonga zino wammanga. Abantu bakukyaye nnyo kubanga basazeewo beebuulira amazima okusinziira ku report gye bafunye okwetoola Uganda. Abantu bane njagala okwebaza abanyankole. Amawanga amalala mutudde abanyankole tusituse. Kati social media tunagistoominze buli woyita munyankole. Waliwo omwana omulenzi yaani, waliwo omwana omulenzi munoonya, waliwo omwana omulenzi omunyankole yaani bannaaye. Waliwo omwana bamuyita Gifuti, oyo ye ne Museveni teyobaka. Waliwo Morini akankunda. Kati abanyankole waliwo odi etambula ku mikutu. Mwagiwuliddwa munyankole yayogedde, yagambye abanyankole abategeera abateebase, abategeera musituke. Bulijjo balowooza mbu Museveni waabwe okuva Muhoozi lwe yasituse abanyankole bayasituse. Balategedde nti kati n'abanyankole bonna bavudde wali. Embwa weeyotera kati bagenze wali gonja waakalira. Ekyo bulijjo kye nnoonya. Abanyankole nabagamba bwe tuba bakununula generation zaffe, we have to contribute 75% mu kujjako Museveni. 75%. Kati amawanga amalala gonna ageetolodde Uganda gateekemu 25. Tujjeko yo omusajja. Bwe tumala okumuggyako ffe tumwejjireko tumubawe. Bamukole kye beetaaga tunyukutuze Uganda, otherwise ffenna omusajja atusiize ettoomi. Ffenna batulaba kimu. Hey, nkugambye genda mu komenti zange eri abagamba oyo diversion Muhoozi project. Batujja kumulamwa. Kubanga ffenna baagala batusiige ettoomi. Mbu ffenna nedda abanyankole twagaanye. Aba bantu si baffe. Nkugambye genda omwana Gifuti alina ebibye ate ye birala yajjira mu version ndala. Omwana ayagala Bwakabaka bwa Nkole. Bannange Uganda mutuyambe twagala Obwakabaka bwa Nkole. Mumanyi nti ffe tuli bubi okusinga n'abakonjo. Abakonjo nno bo waabwe. Yes, ali mu house arrest naye wali. Naye ffe n'embuga zaagwa. Byonna n'amasaza gonna Museveni yateekayo gage. Ne bannange akasajja kano katumanyidde. Ffenna twebase tutudde. Ne bannange wulira bamugambye abantu bakukyawa nnyo. Ate waakiriggwa baba bakakugumiikirizaako. Naye kino ekintu ky'obaleetera abaana bakikyawa. Abantu bakikyawa, abato, abakulu, ab'ekitematema abo, abali mu 11 abazaalibwa obuzaalibwa 11 20 13 abo bonna bakyawa omwana oyo okweyongerayo okutuukira ddala ku 100+. Ekintu bakikyawa tukireeta.
kyogenda okukola kiri bwe kiti njagala mbiyitemu mangu olw'obudde kyogenda okukola kiri ekintu kimu ebyo byogamba mbu obatwala bweru tolina kyobakolako osena ku jjengo edda waliyo ewaffe omusajja yalinga aduulanga mugagga nga agamba nze basena ku jjengo ate kakati ejjengo oliseneko ki ne bwotwala tanka n'olisenako bwevu lisigalanga bwe libadde ng'otutteko tanka 30 ejjengo lisigalanga bwe libadde mmwe ababeera ku nnyanja mubemanyi nze basena ku jjengo olwo ng'atamidde abasajja bamugambye ebyogamba mbunna abavubuka bagwereza bweru osena ku jjengo kaakati ky'olina okukola olina kukola China kye twakola kiki olina okubatta by all means batte bo baveemu kubanga bw'oba sitokoze bamugambye wano ekintu kyonna okusinziira ku mitima gyabwe gye tulaba senga akantu kajja katono bwe kati ogenda kuvaako okusooka okwetangira sooka osembeza amagye buli awali ekibuga kyetoloozeeko balakisi senga akantu kajja ogenze bamugambye abantu emitima giboyiringa lwakuba gwobalabanga abatabiriiko naye emitima mizito bajja kukubwatukirako jja bawulira sooka osembeza amagye buli awali ekibuga kuba kino kiri very soon okusinziira ku kye tulaba ne bamugamba bwe bati kati ekyo bw'omala okikola akalembereza Katonda k'abaakuwaddeko baleke baffe otya bamuwadde amagezi gano era kino ekintu mukitweetinge mukiteeke ku social media mukiteeke ku platform zonna ezifuga ensi mbabuulira mu nnaku ntono nnyo oba wiiki ejja mugenda kiwulira nga gavumenti ekireese ARVs zibuze ekirungo ekibadde kikola ARVs kibadde kiva awo wakati wa Ukraine ne Russia kaakati we kibadde kisimulwa kati tetukyasobola kufuna ARVs bannange tulumbiddwa ARVs buli omu yeefweko bamugambye wakati w'omwaka n'emyezi 6 asibe ARVs mbabuulidde mugenda kiraba Ruth Achenge yabaddemu era buli amanyi nti oyimiridde ku ARVs yangu wositookinge kutiya waakiri ozimire nga ziri expired naye ng'oziyina mu nju mbabuulidde ARVs zigenda kubula anti bulijjo mugamba mbalimba muteekewo abiri bwe mutakiraba ennaku ezisigadde ku mwezi guno ogujja teguggwako omwezi ogujja teguggwako nga ministry tennaba kukirangirira bagambye awo bajja kufuwa ate osigale nga ne byobadde okola obikola accident zigende mu maaso ezo zo bazikanyizaako tezisirika accident zigende mu maaso awo batwale ebweru kati awo ojja kuba otandise okusena ku jjengo kubanga osanga family taata MTN taata maama n'abaana MTN bonna M mama T taata N n'abaana nga bonna bali ku ARVs bamugambye ejjawo ARVs bafwe aba basajja bakisobola bajjawo taso jimuhezi yalya taso abantu ne bafwa kaakati yene saawa tunoonye Katonda okusinga bwe twali tumunoonyezaako His Excellency yagamba mujja bawulira naye ate mujja muwulira genda obuuze Fiina Masannyalaze yagambye maama nze ndi mulooni naye bane nze nga neesiimye atali mulooni ne Fiina Masannyalaze naye ali mulooni naye bannange NRM ebonyaabonya maama obusente bwonna bwalooni wulira baatusekerera nga twewahaaga luli ani Kiwanda namugamba sirika yamuwadde haaga Kiwanda konna ne kagwa mu kifuba kya Kiwanda ne kawoomereza sirika ate obadde oyambye NRM kyokka ate gwe gwe twokezza lwaki wajja wano sirika Masannyalaze sirika sirika naye mujja muwulira Fiina Masannyalaze tebamudizaayo yadde kantu NRM yo that is ekyo kye tuyita sekiwalingiza future kati njagala banka ekubanje kakaziggwe bwekyawe banka bampasudde ono gwenna abasinga mubadde mumwerabidde yalinga akola bwati nga ayina ebijegere bwekyawe banka bakwokezza
ono gwe wawagira akwokezza, bukya weepanka bakwokezza, ono gwe wawagira akwokezza. Yes. Kakati ddamu okaabe ekyebbeeyi kye bakuwadde Haaga. Wategedde amakulu ga Haaga mmwe abaatusekerera. His Excellency ngagamba omutusoko mmwe Haaga kawoomereza ate nga balina okuvaawo bagende. Aha. Oddangamu. Securing is a future. Number 1, operation wealth creation. Bonna bagaggawale. Kakati gwe bakugyemu. Gwe kati ogaggawadde. Eyo gye bayita NRM. Ne Mukama nkwebaze yanzija mu NRM. Hey! Sente za looni masannyalaze ebbanga lye tukuwagidde. Ebbanga ly'olidde sente za Museveni oli mu looni. Nze kakwerege siri mu looni. Neba naye Mukama oli mukulu. Wulira ki kye bagambye? Bannange mutwitinge bagenda bamma ARVs mbabuulidde. Ekyo nkibabuulidde bukyali kubanga wano buli nnyumba. Nange nninayo. Nange ndi ku mavuivui kati ngamba Mukama yamba. Kati Uganda yonna lulimbadde nwanirira Buwamayika. Naye kati ke kituuse ku ARVs nkabirira Uganda yonna kati si Buwamayuka. Nkugambye ekyo buli nnyumba egenda kifiiringa. Bayibuli egamba bweti nti emiranga egyagwa mu Misiri tegiddangamu kuwulirwako. Mu nsi yonna ate tegiriddamu kuwulirwa. Naye bwe kitabeera ki mugenda kuddamu muwulire emiranga egyefaanaanyiriza egyali e Misiri. Bamugambye mwaka mulamba naye Mukama yeebazibwe ate abanaafa ba NUP bokka ate ffe aba NUP tuli balamu munnange. Naye Mukama alina ebintu byakola ajawulira emiranga mu NRM ofona opondo ya agenze alina akabuto kalinga akembuzi eridde akawulula. Basooka ye ne bamukwatamu n'ekigune ekimukwatamu yenna atula bw'ati ku programu kyene ey'oku Capital Ganga akabuto kalinga akembuzi eridde akawulula. Kati rest in peace ngenda babalira naye yesali musale ezize zijja kubaawo kyekibi yamakuti yabajja gatereka naye nedda namwe mujja kufwa mulimba. Mwe bana Uganda tusabe Mukama akwate ebijanjalo bye Uganda abifule ARVs. Kati abantu bakizuule nti naye bwe ndi ebijanjalo nsula bulungi. Kati tusooke tubapokere enambaalo omumpi. Tusooke tubawe enambaalo omumpi kyamisana kyagulu. Kati omwaka gugweko nga weemuli. Museveni ategere nti muggulu waliyo Katonda wamma Mukama kola bwoti. Nambaalo omumpi yenna afuuke ARVs. Yes. Ne muwogo. Ng'omuntu bw'abirya. Awulira ddala ng'obulamu bwe buli obubadde kwe ARVs n'okusinga. Yagenda okuzazi ARVs ze nga tetukyazaagala. Omuntu agende mu ddwaliro bamukebere bamugambe ani yakugamba luli nti n'olina akawuka. Bamugambye nti n'abalisigalawo bwe ziri bazikomyewo. Ani CD4 zijja kuba wansi era bwaziddamu zimira afwa bufi. Afwe. Museveni n'akuba ne mu ngalo. Kubanga bagambye nti okusinza ku kunoonyereza okuliwo siriimu ali mu bavubuka abo abali mu 11 12 okwambuka. abo ate abo Museveni baguddeko olutalo. Kakati munnange bw'oba omanyi nti omanyi owedde saba Mukama yabaakubeererawo. Bagambye amagye bagateeke kumpi ne poliisi ebeereredde wayinza okubaawo ekintu kyonna ekigwawo kimutwala. Omusajja ali kubunkenke ffe tuli awo twebaze mu postinga ekintu kya ARVs mukibuulire buli muntu beefuula abatawulira kino mukibabuulire kibatuukeko nga bakimanyi. Mbabuulidde abawala benna bagambyeko eggulo abawala abajja ewa entungame ewa Janet jo ne babatwala ewa Salimusale mubuulire ekiriyo abawala bano tutegeddeko bano abawala wammanga tutegeddeko abantu 6 amannya abakulembedde baabano. Waliwo omuwala omu bamuyita Mukanda Christine, Mukabalanga Betty, Nkundeza Mariam,
Mukabatefi Morini, Mariam Akayesu, Kanyenda Betty. Wulira aba abawala mu meeting gye babaddemu bagenda kuddayo e Rwanda. Babagambe baddeyo e Rwanda babafunireyo abawala envuumuulo. Ebikumi bibiri mwaga nga bali babaleeta e Uganda papasire essente weeziri bagenda bayambako ku bintu bino wammanga bagala okubayambako ku ba politicians abatasiba zipu abagagga mu Kampala abagundiivu mu ggwanga babaleetedde abawala 200 bagenda bayita 200 mwaga okuva e Rwanda bali gwotuya n'ogamba malayika zisula kati ku nsi malayika zisiiba wano bw'omulaba emisano gyagamba kwegamba malayika zaava mu ggulu otangaale oyasame bw'omulaba ekiro gambe malayika ze zisula mu Kampala kumbe malayika zisula wano ogoberere. Rest in peace. Eyange njikuwadde tomanja era mujja tandika okuwulirawo maaso wowe eyange njibawadde 200 mwaga diru bagibaweeredde wasali musale mbabuulidde. Kamuli Busoga muwulire kino ekintu. Bannayuganda mujjukira omusajja eyavuga eggaali yasiba embuzi ku ggaali okuva e Kamuli. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yali akyali mu Parliament. Banaye Kibinnyo twafiirwa omwana waffe mu East leero bamuziise Kibinnyo bambi naye kale Mukama muwummuze mirembe. Wulira omusajja yavuga eggaali nga kuliko embuzi yasibako embuzi ojijja e Kamuli n'avuga eggaali okuva e Kamuli n'ajja ku Parliament n'awa His Excellency embuzi. Mujjukira ekifaananyi ekyo, mujjukira omuntu oyo eyamuwa embuzi ku Parliament. Amanya gono omusajja baali bamuyita Hamuza Isabirye naye nga erinnya lye nickname kuba yali akola mu paaka. Olw'okulaga omutima yavuga buvuzi ggaali teyalinnya mmotoka nga bamukazako waasiwaasi abeeka muli mu paaka mumumanyi. Omusajja oyo baamutadda naye temukimanyi. NRM ne FDC yagala enkyukakyuka bakwata omusajja oyo ne bamutta olw'ekyo kye yakola. Ye yasookera ddala okwaga mu biseera bya people power yayagala nnyo people power n'agibunya mu kitundu eyo n'alaga okwagala n'akwata embuzi nga yambadde red n'ajja ku Parliament n'agiwa His Excellency Kyagulanyi. Isaac Musumba ne mukazi we Salaamu Musumba ne basooka ne bamuwoninga omusajja n'agaana Isaac Musumba ne Salaamu Musumba ne bakwata omusajja ne bamulumba mu nnyumba y'ekiro ne bamutuga ne bamutta. Baamutta ne bamugamba totuleetera kuno Kyagulanyi, totuleetera kuno people power. Omusajja baamutta dda. Abeeka muli bali eyo bakaaba. Abeeka muli bagambye waakiri NUP abeeka muli mu bakolereyo ekintu eki. Omuzira waabwe mumukwate mumuteeke ku kitebe wali e Kamwokya. Era mmaze okukyogera ngenda ku kitebe mbagambe. Naawe wali wano ng'omanyi oyina gundi contact yonna ku kitebe mu bagambe. Omusajja yawa His Excellency embuzi ku Parliament. Salaamu Musumba ne Isaac Musumba baamutta. Abeeka muli bonna bakimanyi naye babagamba kemugeza ne mukyogera. Omanyi Museveni yakutula eggwanga buli kitundu n'akiwa omuntu. Buwama yokka ye talina agifuga. Buwama teyina agifuga ekyo never. Buwama tetulina atufuga ani Mutebi Kityo ye yali abitandikiriza yafuwa. Ffe tetulina atufuga ebuwama naye ebitundu byonna babikutula bwe bati. Eyo Kamuli Salaamu Musumba ne Musumba be bakatonda bayo babagamba mugeze mukyogereko. Era bakoordinata b'ekitundu ekyo muli bantu mutukoze bubi.
ne mutatubuulira ng'omwana waffe afudde. Omwana bamutadda FDC ne NRM. Bulijjo bagamba FDC ye NRM V2 volume 2 nga muwakana omusajja baamutta. Amuza Isaabirie no unazi wasi abeka muli bamumanyi. Abeka muli bagambye tukozese eddoboozi lyaffe ery'omuntu wa wansi ASP by band politics. Bakwate ekifaananyi ky'omuzira waffe bakiteeke ku kitebe ekamwokya. Nga tukuŋŋanya abazira baffe omusajja oyo temumwerabira. Yaleka obwana bwe bubonaabona ye yali breadwinner. Yali breadwinner waka. Wabula parliament yali wali etubuulira Oranya. Simanya abaana b'Oranya. Bamulekwa b'Oranya. Mumanyi bamulekwa be mu creatinze Uganda. N'abakobo olwaleera ngambye va ku famire y'Oranya. Va ku famire y'Oranya ekijjo jja kucha olaba sitya Museveni omulamu nti Oranya omufu. Era mubuuza ne mubuuza naye n'abakobo ina magezi mu mutwe. Sitya Museveni omulamu. Sitidde gwe n'abakobo omulamu byonna byontiisatiisa ate ntye Oranya omufu. Ekirala okimanyi nti famire y'Oranya yatula mu meeting n'ennondo okubeera omwogezi waayo. Omanyi abantu benjogerera nzi njogerera UPDF, nze njogerera aba boda boda, nze njogerera ompita wa kusaga, nze njogerera famire y'Oranya. Bino ebibaluma angambye bw'otava ku famire y'Oranya ekigenda okukujjira okimanyi, ekijja okukujjira kinene nnyo nnyo. Kiki famire y'Oranya ye olw'okuba naleeta ffojjala eddaame lyammwe mwakwata eddaame ne mulyokera ewa Ssaabalamuzi. Angambye bw'oba totuvuddeeko mukazi wo togenda kuddayo mulaba. Laba oba ono omukazi okakasa n'angamba if not Uganda gyerabire. Gwe Nakakwerege toyina buyinza busobola kuŋŋaana kudda Uganda ate nkomawo. Era nkomawo ndi mu kkubo nzija. Gwani aŋŋaane Uganda? Gwe Omunyarwanda we Namutamba ongaana okudda Uganda. Ne bannaye mumanyiira. Kale ngenda kujja. Famire y'Oranya mwagala kubba bya bugagga byabwe kubanga tewaliyo omulala ayinza kukyogerako. Mbagambye baagala kubba bya bugagga by'Oranya naye byonna mbimanyi. Eddaame ettuufu ndirinako kopi. Mmwe mwali mulowooza mbuno mmwe mubisi nga bwe nnina biri ebyakaweesi origino yaabyo. Ebyakaweesi biri eby'oku Hilton mbirina Kenya n'eby'Oranya mbirina. Nabawaako feeke ne mbagamba kulwakuba tebanzikiriza kuteekayo ddaame ettuufu. Kati mmwe mugira muzuzumba mbuno liri mwalyokera. Mmwe mulowooza ani Oranya yali looya asobola okukwata eddaame n'aliwo omuntu omu. Mumanyi kopi eziriyo mugenda kuswala nga mukukuta n'ebyobugagga by'Oranya mbabuuliridde wano. Mumanyi abalina amalaame tuli bangi ag'Oranya. Mugira mukyesiruwaza ababbi bano. So ekyo kyekiri ekamuli aba NUP Busoga region ne ba coordinator aba national coordinators mukadde waffe Nambeshi atwala ekitundu ekyo General Secretary Rubongoya na buli omu gwe kikwatako omwana oyo Amuza Isaabirie abantu be waakiri bwe banaalaba nga omwana waabwe azze n'abeera wali ku bazira bajja kuwulira ng'emitima gyabwe olunaku lumu bajja kufuna obwenkanya. Isaac Musumba ne Salamu Musumba naye Salamu Musumba ekyakulya enviiri mu linnya lya Yesu kikomewo naawe kikutwale. Ekyatwala enviiri bwe kidda kikukime ate kirungi ARVs zigenda kuvaawo. ARVs zigenda kuvaawo. Kiki Salamu Musumba Salamu ekyali enviiri kijja kikukime mukazi gwe. Ne muto omwana wa munnammwe mbuno olw'okuba mwagira nuupu. Mwatusuubulawo aba FDC n'aba NRM. Mwatusuubula wamu mutuzaala. Mutotwetera kuno Kyagulanyi. Secretariat sinzimaze. Ngenze mu politics kapaalu. Maro okumuyitamu wano politics gwe nnina leero kati ate tudduke mu kigambo kya Katonda. Ngenda kuzesa dakika nga 2 zokka mu politics. Musenero. Dr. Musenero. Dr. Musenero Duli Museveni yatutiisa n'agamba bw'ati. Decorated officer. Ate mwagala munoonyerezaako. Parliament yaganye era ne munoonyerezaako era ne bagamba awummuzibwe otyo.
Museveni ne Musenero mutubbye kati parliament egamba parliament yagambye bweti bali omusimbi muyitirivu nnyo in fact buli obukadde over 142 billions ezabula ewa Musenero nga ye yakwasibwa eddimu ng'omusayansa Kabezwa okutukolera eddagala lya covid n'atalikola ripoti ya parliament n'atalikola paka n'olwaleero tewali yadde apparatus nti eno pipette twalina omusomesa yatusomesanga chemistry this is a pipette ng'akwata bwati ng'anywa gundi chemicals asikamu nga ateka muno simani kabwaitu nga bwamala akola ng'akolola ng'akuba wana akata nga anywa ebyo ebikomiko mbunda abisika ebyo ebiseera byali gundi lagadi ye yali aliko ennyo 2001 ng'olukolola n'akuba roketi pwa ng'ebirenzi bigamba nkabongere iye katwongere nedda nkabongere gundi wamuoyo omwana yani oyo tulumaani oba be baaliko ebyo ebiseera nga be bayimbi abazibu naye ewa Musenero tewaliyo yadde pipette yadde banseni ban ye biki ebirala awo ebiriwo mu gundi ezo ze gundi zokka zemmanyi apparatus ne banseni banda neki bureti njerabide wamawulira tewaliyo yadde wagezesereza eddagala lya covid naye omusajja Sserwadda naye bannanga abasumba Sserwadda yatugambye tufune thanksgiving twebaze Katonda kubanga Uganda yakola covid eddagala lya covid naye bannange kati ku Sserwadda ne parliament ani atulimba parliament eddagala temuliraba bulabi nga ye Sserwadda aliraba oba Sserwadda yali mu kutulimba kwegamba Sserwadda akaka okutulaga ebirungi bya gavumenti ya Museveni naye Sserwadda kikulidde mama kikulidde Joseph kikulidde Sserwadda kikulidde parliament egamba tewali ddagala lya covid Sserwadda otugamba tukungane tukole thanksgiving ng'olwokuba twasaba Mukama wala bana abasajja onagamba omuliro omuntu addukane mulirwana waddukane ono yo olujja gamba twasaba kakati Mukama atuwe eddagala lya covid mu jirikiti eri waffe Uganda mu miti gyennyini ne mu bombo kakati Mukama ekyo nakikola ayushuwa Sserwadda okakasa naye Sserwadda mutuferedde ebbanga ddene naye mbalayirira guno omulembe temugenda gufera ani Pastor Kiganda gwali mwaka gwa 2 gwali mwaka ki naleta operation clean the house kakati we wagikomya ate kati house is more dirty than before now it is operation clean the house yakutuma kululi yantumye operation clean the house abasajja ba Katonda mulekerawo obubbi mwe mutukubya Musenero yakiza nagamba okumanya duli yegala nagamba ate kikyesikoze emmese zijja emmese buli mmese yakawumbi muli wano muzanya emmese zawane zigenda okujja wano emmese muziyita zino nawe accountability ningamba bannaye Musenero mumuleke omukazi ebintu abibabalidde mumuleke Musenero y'omu yazze jo waliwo omusajja omukiga yamukutte omumiro yagambye bwati mugende mwekebejje fete inze mu kitongole ani presidential initiative of what fete twalina buyinza kukwata ku sente no fete twakwata ku sente ate ikani bet Musenero ofudde Musenero rest in peace Museveni tebamutresinga kumukwata kati agenda kukwata ebibi byonna ofuuka akaliga ka Katonda ogenda kufuuka akaliga k'ebibi bya Museveni bakute we mbabulidde Musenero wakufa I can bet mugenda kuzukukira mu breaking news yagenze kunaba abadana abanawa matuka nagwa ambulance egenzo okutuka nga afudde tetutegedde naye luli bamubogolera mu parliament nafuna blood clot babadde bamujjanjaba Musenero kati blood clot yatandikira mu kakongovule ebadde etuuka mu vivyo omutima ne gwesiba Musenero nafuwa I can bet Musenero agenda kufa Museveni okumuyamba ennyo okumujja kumuguwa gwa gundi kubanga Musenero siye yazirya bakulimba Musenero siye yazirya
kakazi katu konna kali awo kasiiwuufu bwe kati kalingera kalinga maama wange Namirembe Bitamazire era nabuuziza Namirembe Bitamazire ati kakati bamugamba ki kakati bamutaddemu omuguwa ekifo ky'okumuwala kuba bwe banaamuwalula ennyo ajja byogera Jimuhezi yagamba negundi Michael Mukula kwegamba ffe muwalula tubyogere mbyogere njogere yazirya ku Museveni bannange aba abantu babasiba ani esiba ba decorated officers olwo ayagala ne babikkako bali bagenda mwogera nti Janet ne Museveni yennyini kati musenero okusinga omuwalula abyogere musenero rest in peace mbabuuliridde wano musenero si ye yazirya kakazi katute kamanyina gye zaalaga Museveni tasayininga ku ssente naye bwazikutuma abazikutumye katigano zireeta yabeera wali ng'atudde wati buli gwe babanja ssente ogenda okumaliriza ng'ate ye ali mulooni mbabuulira bajja kwokya awantu awalala musenera gyagambe bannaye nakafuna looni mu bakyala b'e Makindye bannange efudde abakyala bantu tobuze ne musenero naye ali mulooni ezo ssente Museveni yazirya kati Museveni takkiriza kumutuleesinga takkiriza kumutuleesinga ye nedda ssebo musenero era bw'oba oli mwana wa musenero gamba musenero akubuulire otwala polotiki otwala kibanja ki kuba tetwagala bibeere ng'ebyolanya olanya ye teyamanya ate nga namugamba kasita yagamba gwe Museveni teweegaana ffenna tuli babbi wano mwenale mu ffenna tuli babbi kololo yakyogere kololo ne ŋŋamba olanya gw'oli mu kyolinze ndi munyarwanda oyo omwana mumanya akumaze nze olwo ebintu Museveni byakola Museveni yakwata n'atikkira Kayihura n'amutikira n'amuwa omudaali n'agamba n'ebibi byakoze byonna mbimanyi naye nze mbyetisse na Kayihura nemmanya Kayihura awedde waayita emyezi egi omuntu eyakyogera yali Muwanga Kivumbi yagamba engeri gye mmanyi Museveni ke yeebazizza Kayihura alina kyamuteekedde naye Kayihura atali yamama nnyabo era ddala kyali kituufu namukwata namukuba ekiwome kati musenero weeraba ezaffe oziridde tugenda kuziiza nkimanyi era si gwe wazirya kati koolabe musenero okukolagana n'abantu b'otamanyi omuntu osookanga n'omubuuza Yoswa yabuuza omusajja oli ku lwaffe oli ku lwani nze nzije gwe ŋŋamba wawoogwa nze nzije kati musenero tewabuuza Museveni ali ku lwani ku lwaffe oba kakati gwe nooza gw'omu ne Museveni rest in peace totukabirira oyo awedde musenero mumazi serwadda kimulidde serwadda tubulire eddagala lya covid eddagala ki mu security alert nerabidde abakyala temuddayo genda kubagema abakyala b'embuto bagambe batekewo bane mbadde nerabidde bagambe batekewo okugema kw'ekikungo bagenda kuba AIDS kasitula nga bagambye nti ARVs ziweddeyo temugeza ne mugenda okwegemesa bagenda kuba AIDS mbabuulidde bagambye tubakube AIDS baffe bangi nga ARVs teziriiwo mbabuulidde abakyala mulekerawo ogenda mu malwaliro ga gavumenti okunywerayo eddagala mbabuulira tuyogera mulowooza tusaaga mumala twalanga wano accident nga muwakana n'abatanzi yabuuziza yani ayogera mbuno bagenda kwokya edduuka nze nga bookya edduuka yange oyo ammanyi oba agula wano spare ne bamugamba oli omwana takumanyi oyo omwana yayogera bomu oyo omwana yayogera bwiti omwana yayogera bwe n'obuuza mwana kyoyo n'omubuuza tulina smartphone ngiina naye ebala bizinensi zange kale ebala bizinensi maama kwegamba tolina budde bulaba kale tolina budde bujja kulaba bye tubagamba ffe tumala budde guloza nze sirina byakukola kati nga mbirekayo nenzija bano nga babireseeyo 617 babano tebalina byakukola kale maama tujja kukulaba wano nga bakukubira essimu odduka okuva wagayaza ojja kugira mu ttawulo otuuke ku nabugabo okole bwoti ng'oli mu ttawulo ng'ate tuyambadde masiki ate kati abasajja beezira muntu atayambadde masiki ennyindo togizaayo ogizaayo etonya
NRM bulijjo mbagamba FDC NRM volume 2 nabagamba Nokia yakola Nokia negimalayo nekola neretayo Nokia V2 volume 2 NRM bwe yatukalakata netukalakata nenonyayo NRM volume 2 ye FDC nkugambye begatta ne batta omukazi gwe bayita omusajja owekamuli Amuza Isabiye bamutta babiri NRM ne FDC nga bakanyiza ulira Besigye naye Besigye ali mu kwetakulatakulira era bagezaako ani agambe bwati okumanya zi TV nsasulire uwulire gulire era babaganye okutuukayo babaganye kakati MP n'abagamba ate nyina kabangali y'emmere kakati emmere ngiyiseewa ba MP ne beetika amatooke era bwe babakkiriza okugitwala era tebayise mu kkubo bagenze babalaamiriza nga bayite mabbali nga babalaamiriza okutuuka ewa Besigye eryo gulire oliwula okukulaga embeera nti ya bunkenke nga babalaamiriza tebayise mu kkubo wakati bonna bagenze bajjudde essere ku masuuti kubanga bagenze babalaamiriza naye mmwe basajja mmwe NRM ne FDC wulira Museveni yagamba bwati njagala mugenderere temwerabiranga ebintu omuntu bw'afiirwa omwana ng'omwana we yemeketa neyemeketa ogusooka ogwokubiri neyemeketa n'afa n'owookubiri n'owookusatu owookuna bw'amusanga ameketa ebinyeebwa amanya bumanya nti ye tasooka kutegeera nti omwana ameketa binyeebwa amanya nti abange buli lwe beemeketa kuba kufuwa kati wulira nze saagala bwa pulezidenti nze saagala bwa pulezidenti naye okulwana nja kulwana eggwanga njaddirwanyo nze ne bwe munzija nze saagala bwa pulezidenti ebyo ebigambo Museveni n'olwaliro tayagalangako bwa pulezidenti gwe kasi towulya gwe soma Museveni ojja kulaba Besigye soma Besigye ojja kulaba Museveni Museveni yakyogera bakyalina mu nsiko ng'ali Nairobi genda okebera akagundi akakatambi yagamba nze ate I'm an intellectual me I like writing is a books is a writing me I'm an intellectual no but I can't sit there and I see my people dying extrajudicial killing in Uganda Ugandans no even though I am an intellectual I can't sit. That's why I went in the bush and I got a gun to kill the people to kill the obote oluzungu lwali luyitirivu nnyo nga lulinga lw'Abangereza bajjiriyo Kello namugamba Museveni si gwatta abantu nagamba no I'm an intellectual Museveni n'olwaleero tayagalangako bukulembeze tayagalangako bukule tajjangako nagamba naye bannange olunaku lwali lumu ekyali kimusimatuse yagamba muli eyo muli egundi naye nze ekyo Uganda kitandise okunnyumira buli lunaku lwokka luyalinga yagala okusemberera ekigambo ekyo Museveni n'olwaleero ffe tumusaba abantu bansabye embeere pulezidenti mugaana kugamba abantu bansabye ate mumugaana mwagala kugaana gikwatako mu palamenti naleeta SFC babantu abalemesa Museveni tayogerangako nti njagala entebe naye Besigye bannange mbabuulire wakiri tusigale ne Museveni naye temugezaga ne muleeta Besigye Besigye taata tuleke Besigye tujja kwerwalirira tuleke mbabuulira kasita yayogedde ekigambo ekyo Besigye mumugendeko mpola tuyagala bukulembeze juzi wano kiki ekyagaana okujja okuwagira omuntu abantu gwe baleeta kiki ekyakugaana okujja okuwagira His Excellency Kyagulanyi nga nawe okiwulira ensi yonna nga gwe wasooka n'ogamba era oba muŋŋaanye naye era kiribedda era kiriva Kyaddondo lwaki tewawagira Kyaddondo kati linda kigende emawokota linda kigende emawokota kubanga musajja gwe taata bagambye taata gwe oli bwe bumanyi nti wazaala mwana oli tewazaala mwana oli agenze tufuga nowama babalimba nimba temugamba nno byendimu newamawulira Besigye lwaki tewawagira His Excellency
n'ogenda ehoyima bamala kukuba mayinja ehoyima ne bagamba genda kakati ojja kakati Besigye totulwanira nga bw'otayagala bukulembeze ffe twagala omuntu atulwanira nga ayagala bukulembeze bw'atayagala bukulembeze tuula tolina kigendererwa tuula ate otulwanirira otya nga toyagala bukulembeze Museveni yajja okulwanira nga tayagala bukulembeze kyatukoze okirabye naye mwe mulowooza tuli basiru mulowooza kugamba ffe twawuta ffenna tulinga muhoozi kagamba abagazi bonna mwabata Museveni oyo yatta naye bannange Museveni assa abantu mu UPDF bataata aba UPDF mbadde sinnababoogerako kibanaye mulaba bwe mbadde nkoze ensobi gundi egende engobe wano UPDF omusajja abagezi jjo nayogedde ku Mumbere Road gwe batta eyali programa w'ebyokulwanyisa byonna software waabyo bamuttira Kasese ewaabwe wulira kati gundi nejja wano okuva ebbombo okuva embuya ku data center ababo kasi basse waliwo omusajja waliwo abasajja babiri omu yali akuba nnyonyi nga ye tagiteeka mu tageti n'atagifuna nga waliwo omulala ye walada nga mukugu nnyo mulada ladda be bantu ababa bagira obwengula ku ntambula z'ennyonyi okulaba gundi embeera y'obudde biki nga muzibu nnyo mulada oyo walada erinnya lye baali bamuyita Charles mu Luganda nga bamuyita Kalooli ye Charles Kalooli eryo erinnya lirimu tomugamba mbuno ndi Kakwerege bannange ntumidde Kakwerege kweni waliwo omusajja kweni amanye ennimi 5 buli video yange agivunula mu nnimi 5 akwata abakakwa n'abateeka wano n'abanyonyola nakwata abasaamya n'abanyonyola buli omu amunyonyola buli lunaku lwenkola video musajja gwe Mukama kuwa omukisa wulira Charles ye yali owalada oli munno omulala yali akuba nnyonyi nga yetakubye ennyonyi bitooke bye bigwa Museveni bw'amala okutuuka awo nga atandise okukyusakyusa tooni agamba nkomawo ate tugikwateko abaana ne bagamba ye muzeeyi ateeka kati kiki kyankola ni muzeeyi bwe yakitegeera n'akwata oli akuba ennyonyi n'amuyita n'amusalako omutwe bamutira mu State House entebe ne bamutta kati olwamala ne bamugamba nti mukwano gw'oli owalada n'agamba n'owalada mumuŋŋambira gye ekintu kinkutte wano mu mbiriizi ajja nnyambe ko owalada Charles n'agamba kugamba nze ndi musawo Charles bwe yavaawo yadduka paka Nairobi ali Bungereza atudde baŋŋambye ali Bungereza gwe Charles nawe kati nkumanyi n'omuntu eyakuba ennyonyi ya byalimaani oli mu Amerika nkumanyi nsabira nnyo Mukama ekyo ekintu wekiri aleme kunzikiriza kukwogera linnya eyakuba byalimaani nkumanyi nkumanyi erinnya ne woli ne buloko namba njimanyi nkubuulidde gwe saba nnyo Mukama nnyambe buyambi nsigale nga nkyalina omwoyo akubikkirira olunaku lumu nja kujja nga kino nkitadde wano nja kwogera nkubuulidde ate bw'obanga okimanyi nti ondaba yangu oŋŋambe nti oli mugoberezi wange nkuleke naye bw'obanga nga oli eyo tobifanako wadduka oli eyo ng'omusajja nga Museveni agenda kukutta nkugambye n'owalada ali Bungereza bamuyita Charles njogeddeko limu eddala ndirese kasita baasala munne ye nadduka abagezi bonna Museveni abassa atulekera gutabani gwe naye Museveni mutabani we agenda kutuyamba ki atasobola kusoma bintu byawandiise ku lupapula oyo mwana agenda tuyamba ki ebintu bye yewandiikidde omwana yakola speech nga yogera kabushenga nawulira waliwo n'omuntu omulala yaŋŋambye bannaye waŋŋambye gundi n'engenda n'eginoonya interview naye yawuliddemu kabushenga nobuli omwana muki oyo ali omwana yabaaki Museveni kwata omwana w'omutwala ebutabika twala omwana wo basooke bamukebere balabe kuba oba omwenge gwamwonona oba kiki His Excellency yagambye bannaye NUP bannaye mwewala omwenge omuntu omwenge gukusiimula n'otasoma by'owandiise ate siku kati nze nga nsobola osoma bye kati omwana senga yali alina kitabo nga kino yalikoze ati yali alina akantu ng'akafunyiza bw'ati omwana kamulemu okusoma kibannange essaawa sigenda mu kigambo kya Katonda obudde bwe Besigye mbutayagala bukulembeze wabula atulwanirira Besigye okuva lw'otulwanirira nga tulina kigendererwa layiro totulwanirira
jangu otubulire ekigendererwa ekituufu kiki bwe kuba kulwana bulwanyi bireke kubanga Abaganda bagamba ayagala omwana okusinga nnyina aba ayagala kumulya besi gy'oyagala kutulya. Abanyankole tululina olwo olugero ayagala omwana okusinga nnyina aba ayagala kumulya. Otulwanira otya nga tuyagala kukulembeze? Oyagala ki ekirala? Nedda, besi gy'ogenda kutulya. Tuula paka ng'otubulidde lwaki otulwanirira. Lwaki otulwanirira? Lwaki otulwanirira? Tuleke, tukegayidde tuleke. Ffe tuli bulungi atulwanirira bali obulungi tuleke. Ffe tujja kwerwanirira. FDC mwatta omwana wa Nuupu ate mwabagala kyenji muli bayaye. Accident Katumba Wamala bane Museveni agenda kutta Katumba Wamala ambajjukiza ekyo kyo mubeerenga mukimanyi. Ministry ya Katumba Wamala eri under attack. Museveni akulietinze accident baleeta ebibozibozi mu mawulire okusiba abantu kubanga tujja ne tuwogera nti accident ngenderere. Wulira amawulire gajjo. Ekitongole kikoze okunoonyereza kizuulidde ddala ng'abantu ebitundu 5 mu 4 ku buli 100 tebalina bisaanyizo okuvugira ku nguudo era n'ababodaboda 10 owa bodaboda omu bwakuyitako yekka yabeera alina ebisaanyizo abalala tebalina bisaanyizo. Kino kiviiriddeko obubenje okweyongera mu ggwanga era kyova olaba ng'abantu bafuwa. Abantu bagamba ku kyenguudo enfunda naye enguudo enfunda si kyekizibu ne Bungereza enguudo nfunda. Ekisajja ekyayogedde ekyo ekintu kisajja Kiganda bakiyita Ronald Namugera. Ronald Namugera ye yayogedde leero nagambye Mukama Katonda mbona enguudo z'Ebungereza nfunda. Ebungereza waliyo oluguudo highway nga lwe lutwala lwe luzza olutubuulire ekisajja gwe wali olinye ku nnyonyi. Olina amagezi mu mutwe, olina amagezi mu mutwe. Walabyeko highway nga yetwala yezza. Akakaguudo kammwe akagenda Embalala Buwama Road ekyo haafu ku luguudo olulina okutwala highway ebeera ya mmotoka ekitone ennyo nyanya nga wakati waliwo baaliya eveno tesobola kuteina ne weba yekyanze kyange egudde eddalu tesobola kubuuka n'engenda etomeragana n'eyeri neva. Eyo gye bayita highway. Naye Namugera niba nange Namugera oba yeddira kyoba niba nange Mukama tusaasire. Ekyo ayina byonna tasobola kyogera. Ayina byonna bakalemani. Ekyo tasobola kukyogera. Era balondayo Namugera gwe oba okyogera. Okakasanga enguudo z'Ebungereza nfunda nga luguudo ki? Nga luguudo ki olufunda? Mbona naye bo tebalina accident ngeze waffe wano. Lwaki zize kati empitirivu ennyezo? Why now? Nga tumaze oziranga. Baddira dereva kati kambabulire mu abakampani za mabasi. Mutike butisi basi nga temwina dereva agenda givuga. Olondera random mule nti gwe genda ovuge eyo basi. Olabo bazinaagwa. Baba bakimanyi nti UBA etika sawa bweziti dereva yegundi. Dereva yabeere eno nga bali eno mulwali yeye biki byo ngeno batani boy batika ne bamuwe ekyokulya oba ekyokunywa. Nakweregera ku stage n'abakuba ekigo. Naye ministry ya Katumba Wamala yeri under attack. Bakulaga Katumba engeri gyatakola. Nti abavuzi b'ebidduka tebalina permit. N'abalina permit tebagendangako kubagezesa. Kitegeeza minister Katumba Wamala bagenda kukutta. Nkubuuliridde wano. Ministry ya Katumba Wamala eri under attack. Kwegamba bamukuba mpola batuko bamasasi mugambe ne ministry ebadde ya mulema nedda Katumba Wamala asobola. Tugenda kumukuliza birthday Katumba Wamala waffe. Katumba waffe oyo tumwagala nnyo mama era naye kimanyi tumwagala kufa na kuwona. Katumba waffe tumwagala nnyo mama. Katumba asobola. Katumba asobola n'okufuga eggwanga. Katumba asobola kuba kimanyi Uganda si Sudan. Yes. Katumba oli under attack. Abasajja bagenda bakutta credibility mpola nga bakigenderedde. Duli bamwogesa ne bamugamba genda ogoba aba boda mu Kampala.
Nagamba ataba boda boda mwandibadde bagezi ne mugende bukoma nsimbi kuba kati grade zammwe ziri bukoma nsimbi kuba ngere ekibuga kikula ababoda mbagamba mwamuke ekibuga kati senga bakukuba tebaliiwo naye gwe manyi okufa ng'okimanyi at least ye muwala we yakiraba papa ye naafa naye gwe okuddukako ne weekweka mu kifuluka n'ovaayo ng'omusaayi gutonya ne guggwamu ng'oguwulira n'otandika okukwerega n'ofuwa ng'okimanyi nfuwa. Waliwo omusajja bamuyita Tom Jjulunga mutemwamulabako bamukuba amasasi. Tom Jjulunga yali wa FDC nga wakatawaana nnyo yabeeranga aweebwa ayiise bamukuba amasasi naggwamu omusaayi ng'alaba nga akabaga banengenda kufa n'atandika okulaba ebya bbulu n'alaba abazungu nga badde eno n'alaba nga abayitale nga beetisse emmwanyi za Uganda ng'omuyitale azeetisse ku mutwe ye yabiraba otandika okulaba awo ebya bbulubbulu olinga ali mu disco olw'omusaayi gugenda n'agamba banengenda kufa bannange Tom Jjulunga n'afa. Kati bwe batyo kati wali onyiizizza babodaboda naye bannaye boda olubalabye nenvayo bannaye mwebale kujja people power kale katumba oye kiki muzeeyi bannaye bankubye tula tukutwale naye nga muntu alawa ddwaliro ki bajja kunzita muntu alawa bodaboda muntaase ne bamuzimbira akayumba ne batwala jeno naye bannange Katumba waffe oyo tumwagala nnyo maama Katumba waffe tumwagala kufa na kuwona Katumba tumwagala anti nammwe mugenda kuleeta jeno bwe biba byaba jeno kale ani kitata yagambye ne bakomanda ffenna tuvuddeyo kitata oli komanda waaki kitata oli komanda waawa batuwe mundu twenoonyenze naawe atamune n'omulamba agusiika agulye mbu era ne bakomanda tuvuddeyo oli komanda waawe oli komanda wa unity ki okomandinga ki mbu bakomanda omujiji guwalira otiisa gwafu oli mukomera temwina kye mutugamba mbana kitata avudde yaveeyo kitata zaayeze Kampala ayeri ate akole ki tamanyi na kuwandiika linnya lye kitata nkugambye kitata tamanyi na kuwandiika linnya lye nze mumanya ate onnimba ki namala ebbanga mu bodaboda myaka 6 nga ni mu bodaboda Kampala Central ye ne kafeera tanansi mbamanyi muŋŋamba ki accident ezo nteeketeeke tebabalimba mbu nguudo kituufu enguudo nfunda tebabalimba mbu n'abantu si bavuzi nedda Museveni attira abantu mu accident bali mu kusaddaakira mizimu mwana we kulinnya ku ntebe twabibagamba bikyali mu meeting kati mwababiraba kati mmwe mwewuunya ffe twabirabadde mbona dimugera waliwo ogusajja ogwazze gwabadde ku kasuku simanyi baguyita Prophet Erukana gwayogedde obusiru bwonna ne bugubumalayo mbu president addako ye Lwabwogo mbu mukama alonze Lwabwogo naye bannange bagenda balimba mbuno Prophet wa Kakande mbuno Kakande yamusabira ajjalagule laba mbuno mbu mukama yalonda Yoweri Museveni Yoweri kitegeeza yawa alina ffe simanyi biki simanyi Katonda ye yamulonda mbu era mukama yaleeta mbu Museveni yali agenda vako mukama naleeta COVID akuba ensi yonna Museveni asobola okulya entebe nammwe ne mubitwala naye gwe gusajja gwina amagezi mu mutwe muna amanya ge ye Yoweri okakasanga amanya nga Museveni ye Yoweri okakasanga Museveni ye Yoweri okakasa naye bannange bajja balimba nnyo temunnaba gwasomye Bible nga kugiteeka bwe guti mbuno Lwabwogo agenda kulya akalulu olwa patience Lwabwogo mbuno olwa mukazi we mbwera simanyi ne mmwe ogwo gusajja senga nabadde ndajaga bempinze noli nja gukuba empisi nga nabadde ku kamera ani Pastor Bugembe ye yayimba n'agamba nze bannange siyogeza Katonda nga bano abamwogeza ebyakajanja naye Katonda ayogera ki ku kyokubba emitima gy'abantu gwe kasajja gwe nnyinza n'okuvuma olwaleero nze sivuma abantu nnyinza okuvuma ekigambo ne wifi neevaako Katonda ayogera ki ku kyokubba emitima gy'abantu kwegamba Lwabwogo mukama ye yamutuma ebyenda by'abantu naye bannange
ebyo bye twajja Katonda yeebala okuleeta his excellence Kyagulanyi guni n'atuzukusa leero waliwo omuntu yandikodingire audio nanvuma nangamba gwe wagamba okuwaabira his excellence embuno yalwawo naye nawe omanyi nti walwawo nnyo kati omanyi ebintu bye tumanyi bwe byenkana olinga amata abamanyi gundi ekyo ekigambo kyeyogedde ekyo mu luyimba lwa his excellence yagamba mbaoliwa nnyo nange omuntu yakiŋŋambye yangambye oli awozanyazanya twafwadde oli eyo otudde olinga neŋŋamba maama nnyabo saamuzzeemu nangamba muli eyo omusajja yatubonyabonya ddanga muli eyo olingamba neŋŋamba naye mukama neŋŋamba nawe walwawo va ku Kyagulanyi nawe walwawo okujja omanyi ebintu bye tutegedde omanyi Sserwaddanga bwe yanziba omanyi ekkanisa nga bwe zanziba nensirika era n'omusango nagujjeeyo gwe nadde ngenda okuwaaba nabadde namaze dde okulaba balooya bange ne mbagamba muwaabire Kyagulanyi okulwawo okujja nagujjeeyo kubambo nange ningamba wabula muli bantu oli omukyala aweramu eddirisa n'akamooli nkubuulira n'oluggi n'akamooli ate wulira ogwo ogusajja gwazze ne gukwerega ne gulimba abantu Kasuku nendabira ddala bambi Kasuku ng'agize atangadde ebyo bye baali baatulaga nti kwegamba Katonda yenna wa NRM era Katonda yenna awagira okutta Katonda yenna awagidde Museveni atutte atubbe tuleme kwogerako kubanga Katonda wa NRM abasumba ba NRM ababbi ba NRM kwegamba Katonda ye yabatuma kubba ababbi ba NRM ababbi ba Katonda abatemu ba Katonda abafere ba Katonda kwegamba Katonda ne mumuteka mu kifo kya sitaani ne mumuteka mu kifo kya Katonda mbunze Prophet Yerokana ayimma senga nabaddewo nga nze ndi ku kamera ekisanye nabadde nakikubempi wamaleka ngende mu kigambo kya Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo zijja mu maaso g'Omukama wamansaba Mukama nze nveewo gw'okosomesa oyigirize batabani bo ne bawala bo mwenya Yesu Mukama mpira njagala nkwate effumu nfumite omuntu mufumite effumu mu linnya lya Yesu ekivume kive ku Isirayiri Bayibuli bwegamba ekivume kyava ku Isirayiri ng'omusajja afumisa omuntu effumu mu linnya lya Yesu Mukama jangu osomese batabani bo ne bawala bo in Jesus' name amen. Tugenze mu kitabo kya Yoswa njagala kiyitamu mangu essula 7 aba abasajja be batukubya aba basumba be batukubya njagala introduction eno katono tugende mu essula yo 7 naye abaana ba Isirayiri ne boonoona mu biterekeddwa kubanga Akani omwana wa Kalumi omwana wa Zabudi omwana wa Zeera ow'ekika kya Yuda n'atwala ku biterekeddwa obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku baana ba Isirayiri. Yoswa n'atuma abantu okuva mu Yeriko okugenda Ai ekiriraanye Besaveni ku luuyi olw'ebuvanjuba olwa Beseri n'abagamba nti mulinnye mukette ensi. Abantu ne balinnya ne baketta Ai. Mukama yebazibwe ojja genda ogisoma olw'obudde tusigaze dakika nga 10 naziizo zokka njagala okwogeramu essula 2 zonna ate nzinnyonnyole mu ddakiika 10 naziizo. Wulira Isirayiri yatuuka neyingira ng'emaze okukuba wano yali emaze okukuba ekibuga Yeriko ekyali kisinga obunene nga balina ekibuga Ai kati bwe bayingira nga bamaze okupenetrate nga bayingidde batandise okumenya ebibuga waliwo akabuga nga bakayita Ai baali ke bagenda okuddako okukuba kakati balina ebintu bye baali balina bintu bya Katonda mubone mubaamu omusajja bamuyita Akani n'agenda abibbako nabbako awo ebitundu bya ffeeza nabbako ebyambalo nabbako biki n'agenda abisimira n'abikweka mu nsiisira ye Akani sebabba ngera bolaba bwe batubbe ebimu eby'ekkumi nga bolaba bwe babbe ebimu by'ekkumi bya Katonda n'asirika n'agamba oke kati baali bamaze bagenda okukuba akabuga Ai nga kabuga kanafu kwegamba kiringa bonoga nti omaze okukuba buwama kakati oyagala kugenda kukuba ani omulala gwemba mpaayo abantu bagenda kugamba naye bannayo n'omwana atumanye kubanga buwama munene
nakugamba poliisi zonna Buwama bw'ogiyitako bw'ogenze bw'oba ogenda London bw'oyita Buwama London oba ogenda muyingira Entebbe ogitawo buuza abantu abavuga emmotoka ez'enguudo empanvu bajja kukubuulira wamawulira bamaze okukuba ekibuga ekinene basigaza akatono Isirayiri yo yasookanga kuketta Yoswa n'asindikayo abakessi ne bagenda ne baketta ne bakoma ne bagamba ate akabuga ayi ffenna tetugenda funayo abasajja nga 300 byokka bamala 300 zimala si ffenna ate ffenna tugenda okukuba ka ayi kano bantu tono kiki twemenya Bayibuli egamba ne bagenda ne beerondamu awo abantu aba LDU ate mu geno bagenda okuba ayi nga ate baagira ne bagendayo naye wakati mu bo mwalimu ekibi kya Akani nga Akani yabbye Katonda anyiziza Katonda bwe baatuukayo bwe bati kye baabakola ogwo gwe mulundi ogwasooka Isirayiri okufiirwa abantu abangi Isirayiri okufiirwa abantu abangi abasooka baali 36 abo Akani ng'ekibi kya Akani kye kibagize baakuba Isirayiri yali enyooma akabuga ayi ne bakomawo nga bafeesa ng'ennyindo yenkata ne bajja wa Yesu ne bamugamba buli obusajja bukuba kiki ate nga mwangambye bannaye Bayibuli egamba Yoswa n'agwa awali essanduuko y'endagaano ya Mukama n'ayuza ebyambalo bye n'agwawo n'akungubaga n'abakulu ba Isirayiri nga babuuza Mukama lwaki mulaba buli kintu kyonna bukisooka mu mwoyo mbagamba okusaba n'okwenenya Bannayuganda era ennaku 3 ezisembayo mu guno omwezi tugenda kwenenyeza Katonda Mukama atusaasire Mukama asooka atusaasire twejjemu Akani ali mu makati gaffe mwe basajja mwe baserwadda bwe muba mwe ba Akani Bayibuli egamba kuba mayinja mubbi abantu muvumisizza erinnya lya Katonda n'awayo Uganda mwe kamba buulire waakiri bakuba UPDF nga tubadde ku lutalo olwaddala nga waliwo ensi etulumbye waakiri bakuba UPDF naye nga abasumba naye nga ekkanisa abakkiriza nga bali ku mulamwa tuba tujja kuwangula olutalo Mukama abajja kutugabula abalabe baffe tubawangule naye UPDF ne bwe bayamaanyi etya nga tetusobodde kubeera na Katonda babawangula nabagamba ensi ey'omwoyo yeefuga ensi ey'omubiri ekyo oba okyagala kitwala oba tukitwala kireke kubanga n'abatali balokolo omuntu nkugambye omuntu afa ne bagamba wamane bwe yayogedde bambi asiibye ennaku zonna bambi ate luli yayogera okimanyi oyo omwana mukodo ne yejju yamenyedde ne ku kasooli yamenyedde n'agamba kwata muli nzijukira okitegedde kati bwe mutandika okuddamu okutuleesinga wabaawo ekiraga nti ono takyali wammwe ensi ey'omwoyo yeefuga ensi ey'omubiri kakati Bayibuli egamba Yoswa n'ayuza ebyambalo bye n'agwa mu maaso ga Mukama n'agwa ku ssanduuko y'endagaano ya Mukama n'akaabirira Katonda Mukama n'amubuuza Yoswa lwaki oyuziza ebyambalo bye lwaki okungubaga kiki kati kiki olwo lwaki temujja ekibi ekiri mu makati gammwe nange nanyiize yabagamba bw'ati mujjeewo ekyo ekintu kye mugugubiddeko okuguguba okimanyi kitegeeza oguntu ogulemedde gwe bw'ojja obuulira bimu bya 10 bw'ojja obuulira byamagero ogugubiddeawo omuntu omanyi omuntu ali mu kkanisa myaka 10 tamanyi omugamba nkugambye n'omugambayo kitabo kino omugamba bikula Kabakuku chapter 2 nagamba Kabakuku omusanga eri kukubikkulirwa anoonya Kabakuku bw'avaayo najja amunoonyeza mu nnambaazi kiki ffe twale ku kadda 94 ffe twale ku ka 94 kati ffe aba 94 nkugambye abantu bangambye Serwadda si mubbi mulwadde kiki Serwadda mu mwaka gwa 2 emeka yagenda e Bungereza mu Amerika Bungereza n'abagamba mmwe Uganda twagala tuddemu enjiri eri gye twabuuliranga kubanga Mukama yampadde amafuta gonna agaali agabalabye ekkubo yangambye gonna agampadde era ngambye Mukama antumye tuddemu tukuŋŋaanye ziri enjiri ziri ez'abasiraamu ez'okwebuulira ku kituuti kimu njagala kuddayo kutandika zikola mu Kampala naye sina ssente Public Order Management Act police oyinojjiwa UPC UDC CDC PPC swaswaswa sisi bonna nnyina obbaliisa ne balyoka bamusondera zi pound zi euro zi dollar takolangayo crusade n'emu naye ssente yazirya bw'otwala ku bya Katonda ayinza okuwayo eggwanga ne bali kuba olw'ekyo Akani yabba bubbi olugoye n'obusente nga ebitundu bya ffeeza simanyi n'egundi eweramu sekeri mmeka
n'awaayo Isirayiri ne bagikuba ekibuga Ayi kibalema okuba. Katonda n'abagamba mugyeewo ekiri mu makati gammwe. Bayibuli egamba n'abagamba mumunoonye mumwejjemu. Yoswa ne batandika okukuba akalulu muntu ku muntu ne bacekinga n'amugamba Akani n'agamba bannange yenze munsonyiwe nammwe ekikulu mwe temusaaga. Nze mbiyina eri ewange mu nnyumba n'amugamba genda obireete. Ne bamwambusa ne bamuba amayinja ne bamutta. N'abaana be n'ente ze n'eŋŋamiya ze mwe baserwadda tujja bookya n'ebintu byammwe. N'ekijjukizo Bayibuli egamba n'olwaleero weekiri Isirayiri bagigamba bw'obba ku bya Katonda Akani yafiira wano. Akani y'ono ne bamuteekako entuumo y'amayinja. Tujja kubalaga Jamaada waali ono Jamaada. Gwe soba buli lwojja bajja kuddukana. Gamba nti aleluuya mu linnya lya Yesu. Bannange Katonda. Omusajja Ssenfuma yatuulanga n'asomesa nga toyagala Ssenfuma agende. Nga buli kyayogera magezi. Buli kyayogera mwoyo mwereere. Ssenfuma asomesa Bayibuli. Ssenfuma omufu asinga Jamaada omulamu. Ssenfuma omufu okujjako Yeserwadde ekyo kyo yakisigaza Mukama yakimuwa Serwadde yasomesa Bayibuli. Ye mubbi yajja nakavwera naye asomesa Bayibuli. Ye simunyooma Serwadde simunyooma Serwadde asomesa Bayibuli n'Ekiganda. Serwadde n'Ekiganda bwe batuula omusomo oguyinza n'okuyitamu ng'ate tomanyi nti n'ogukuyiseemu ng'asomesa Bayibuli naye gende wani Jamaada. Kono omuntu abwe n'ogamba bakati ono abuulidde biki? Omuntu abuulira nga by'abuulira eringa sipiiki ya muhoozi. Ne bano oli omwana wa sipiiki. Ne Mukama tutaase ekivumenti nze omwana tagenda kunfugako. Mukama ne bw'ataatutaase oyo omwana tagenda kunfugako. Daniel yagamba ajja kuntaasa ne bwana abatantaasizza sijja. Yes, wulira. Oluvannyuma Mukama bwe yagamba Yoswa n'ajja ekibi mu Isirayiri wakati ne ba Akani amayinja. Mukama n'abagamba muddeyo mu kabuga Ayi. Era Mukama n'abagamba genda nammwe ate temwebonyaabonya nnyo nti ye yabawa n'enkuba gye bagenda okukakuba. Yabagamba musoke kakati muyite eno n'eno nti musoke musindikeyo abatono. Bwe batuuka wali ku geeti ne babalaba. Bwe bamala obbalaba babagobe. Bwe batandika obbagoba mudduke temulwawo. Mudduke babagobe. Kati bwe babagoba mugendere ddala mu ddungu eri wansi nti kati abafulumeeno mwokye. Abafulumeeno ekibuga kyonna mukyokye. Mukitegedde nti ye ekyo kyennyini kye baakola tebaafulumya ssasi. Bano ne bagenda ne bakyokooza ne bagamba be twakubye eggulu ate bakomyewo nti kati mujje tubakube. Awo ndi mu ssuula ya 8. Mujje tubakube. Mujje anti jjo twabakubye naye tebaawulidde. Omanyi Isirayiri erina emputu mujje. Bayibuli egamba bonna ne bagoba Isirayiri ne balyoka badduka emisinde. Isirayiri nedduka ne yeeyongerayo eri naye omwana yali akukyokezezaako n'akutwalamu ataaka y'abasajja. Bayibuli egamba nti bonna ab'omu kabuga Ayi bonna ne bagenda ne bagoba Isirayiri ne baleka ekibuga nga kiggule. Ekibinja ekirala ne kiyingirira esayidi y'eno ne kiryoka kinyaga ne kiryoka kiyokya ne kabaka ne bamuwamba. Ne kabaka ne bamutwala. Kabaka waabwe ne bamutwala. Abamooli ne bamutwala. Ne bamutwala Isirayiri ne muwamba ne mutwala ewaayo. Ne bamuteeka ku musito. Ne bamusimba ku muti ne bamuteeka ku musanaawo. N'atonya omusaayi ng'akasana bwe kamwakako. Bwali buwungera n'afwa. Ekibuga kyonna Bayibuli egamba nti bwe baali babagoba nga batuuse eri bagenda okukyuka nga balaba omukka. Ekibuga ng'omukka omuddugavu guli waggulu ne balabira ddala ne bagamba agasajja ekibuga gakyokezza. Nti emmeeme zaabwe ne zisaanuuka ne baggwamu amaanyi nga tebakyasobola kugoba ate nga tebakyasobola kudda. Ayi ne bamuwangula. Naye ng'ogwasooka yabalema
lwakuba wakati mu bo mulimu ekibi. Abasajja ba Katonda lwaki mukwata mu bintu bya Katonda? Akani lwaki okwata mu bintu? Lwaki mutukubya abasajja mmwe? Lwaki mubba abantu? Lwaki mubba abantu? Kye mugamba bwe mwali kumutendera gw'okulya ataba abasajja ekigunde kibanneewuunyisaako. Bonna baali baavumponga byoya. Mukama n'abayamba n'abajjajjayo. N'abajjajjayo bambi. Abasajja bwe yabajjayo baatandika bubbi. Mwegamba bule waliwo ebintu bye mulabanga ebyokusaaga abantu obuntu okubanga beemulugunya ne bagamba nti abalokole babbi. Waliwo abaana abawala, ttiimu y'abawala, omwana akuwa bunu ngamba enamba yino kubira gundi. Twali mu UCB KBC wati banka eyo Uganda Commercial Bank nyibiki. Kayanja yabagobyayo. Kayanja. Njogedde ku Kayanja. Kayanja yabagobyayo. Do you know why? Kayanja yabeewolangako ssente. Ate pastor musajja wa Katonda yayogedde n'amugira abaana bagenda obbabalanga ebitabo tebibalansinga. Bwe batandika omubanja ng'ebintu bigize. Yali alina omukulu w'abakadde simanyi ow'abakebeza akola ku nsonga z'ogundi. Baali bamuyita Margaret Musungu. Ng'alina Margaret Musungu. Kati Margaret Musungu musumba. Ayine kanisa ku Ntebe Road around there. Mukyala mweru yakwata ne mu kizigo. Abaana byonna babimanyi. N'abagamba ababawala bwe mubalaba nga bajja wano temubasembeza, ababawala bankwana. Ababawala baagala kunsuula. Buli abawala lwe bajja nga bamaziririza gundi service ate abakola mu banka balina obugatto buwanvu. Pastor mujja wano sitaani wammwe. Pastor mwagala kunjira wano mumuleeta wano egundi sitaani wano pastor. Mugere. Abaana ne babagoba ku mirimu. Abaana ne bagwa. Abaana ne bagenda ne bafumbirwa bahaji. Sigamye nti bahaji temuwasa bannange munkwate bulungi. Bahaji munkwate bulungi. Kubanga nammwe temwagala tuwa bammwe. Ffe lwaki tubawa abaffe? Bayibuli egamba temubawasangamu ate temubafumbirwangamu. Nga nammwe bwe kiri. Ng'oyagala genda ng'ozunga ne Bayibuli mu lujja bwa haji mb'ogenze kuwasaamu Farida. Olabe emisinde gye banaakuleeta. Ne bafumbirwa bahaji abaana ne bagwa ne bava mu bulokole. Kakati abo abaana ezo family okyasobola ozibuulira enjiri. Kati simwe mutukubya mmwe. Simwe mutukubya. Ani serwadda buli muntu gwakozeeko naye yenna baayawukana lwa ssente. Byonna okuva ku KPC. Balabye ekkubo. Simanyi pasitaani. Bayawukana gwa ssente. Ngolo najja akola wanaakake. Najja akola Victory. Byali bya ssente. Basajja mmwe lwaki mubba ebimu ebyekumi. Bayibuli egamba ani? Malaki 3. Mubba ebiweebwayo. Mubba ebimu ebyekumi byange. Mmwe ne mukwata ekiweebwa ekyawandiikibwa ekyo ne mukiwa ffe. Abalina obbireeta mu kyaki. Lwaki temulowooza nti tebagamba mmwe ababikuŋŋaanya ne mubibba? Lwaki mulowooza ffe? Lwaki simmwe ababikuŋŋaanya ne mubibba? Bwe mubikuŋŋaanya mubitwala wa mubikolamu ki? Mubikola Bayibuli kyebagamba obbikolamu. Are you sure? Basajja mmwe simmwe mutukubya akabuga ayi. Simmwe mutulemesezza okuwangula akabuga ayi. Akabuga katono. Obusajja butono. Busajja buli obulinga akamu kalina ekiwalaata kakadde kunna kakwereze. Ekivubuka tekirina magezi. Omulala omunene alinga ntumu ya kasasiro. Bantu balinga 7. Naye akabuga ayi katulemu okukuba. Buli lwe tusitula omutwe ku mutwe. Ffe bakuba ku mitwe. Apu! Tudda tukaba. Wewe. Yaye. Ffenna kirindi. Kiki? Akabuga ayi kakuba. Kiki? Wakati muffe mulimu akani. Waliwo ekintu kye tugugubiddeko. Basajja mmwe mulinda tubakube mayinja oba mulirede okwenenya. Serwadde mu kifo ky'okutendeka abasumba otendese babbi. Watutendekera bugingo. Bannange. Oyo yasooka okugraduatinga. Kofe. Naye muganda wange bugingo bwakusanga obulungi bwati ng'ayagala ssente oba owedde. Ate okumanya nga yagenda ku mutenda mulala yasomera eno
yasomera ku Victory n'agenda atuula ku Christian Fellowship Namirembe. Era bw'obanga oyagala okumugambako osooka kayuwa student we yamuwa diguri mu bubbi. Mmwe basajja mmwe mwewaana mbu mwalokoka mu 7, simanyi mwalokoka mu 8 mu emeka, naye mmwe mutukubya kati. Mujje ekibi wakati mu Isirayiri, mujje ekibi wakati mu Isirayiri. Katonda agende naffe. Katonda bwana agenda naffe akabuga ayi katono nnyo. Just basindikayo obwana nga wabuubwo ne bukyokooza ne budduka. Bano bonna ne babagoba ne baleka nga tebagaddeewo. Ne babaleka nga tebagaddeewo. Ayi kibuga kyonna ne bakyokya ne bakimalawo. Ne kabaka ne bamutwala. Mukama bawo omukisa. Ababba ebintu bya Katonda mwegendereze. Kino kyomwe nkugambye ekintu kya bulabe nnyo okulaba ng'omuntu atuuka mu kizibu. Eyo sayini nnene nnyo njagala ogirowoozeeko. Mama Fina tuyambe. Mama Fina tuyambe. Naye Mama Fina tomuwulirangako ng'ayita abantu nti abange muleete zino, abange muleete zino. Nedda, yiri amanyi bwazifuna. Naye abasumba abazitujja mu mmwe ziyamba ddi. N'omuntu naba ng'akimanyi mu bwongo nti tasagamba bannange Pastor Sserwadda tuyambe, omukulu w'abalokole. Naye mu State House mwangu okwetwala enze enkuli. Juzi lwere yagamba nkule Samulo. Isamulo n'ogimanya? Omanyi kye bayita isamulo? Isamulo otwala emmwanyi ku kyuma ne bakuba ebbomba bwe bati mu kutiya, ne bajjamu isamulo ne basala kesa mubaamu omuwula nga bamanya eyo ekutiya yonna nnamu. Ne kasita asala n'ajja kapwa kirerya eyo ensawo yonna nfu. Tootawaana si mwanyi ku mwanyi tukimala. Eyo gye bayita isamulo. Juzi yabatutte ekiwoko Luweero n'amugamba kati Museveni bulijjo nnyoma, tomanyi Lwere yaani. Ojja kutegeera Lwere yaani. Lwere nsi yaleeta. N'amugamba ojja kakasa nkuleteddeko bina 400. Naye ate mu abo buli omu alina 100. That is my structure. Ddamu onzanyise. Abo bonna batendese babbi. Naye bw'aba agenda mu State House agamba bw'ati, nze nkulira abalokole. Naye abalokole bwe baggwa mu bizibu baddukira wa Mama Fina. Wa Mama Fina tuyamba, osabira wa Bugingo. Ne Mama Fina n'ajja n'agamba abataba abapasita babeera wano nze mbayamba. Abapasita bapasita baleke. Nkugambye alwanira Bugingo, ali avuma Bugingo. Lwaki muvuma Bugingo? Bugingo omusajja omulungi, muvuma Bugingo. Mama Fina alwanirira Bugingo. Naye bannaye Mukama, ekkanisa ya Kristo naye mwe musuubira tunawangula mu nsi ey'omubiri ng'ey'omwoyo tulinamu ba Akani. Oli Akani yali ogu omu bw'ati. Naye mumanyi ba Akani abali e Uganda mmwe abagala okuwangula akabuga Ayi. Will you defeat akabuga Ayi? Are you sure? Katonda omulungi ow'ekisaabawo omukisa obudde bugenze. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nsabidde batabani bo ne bawalabu bano baleke bakule bajje ekibi wakati mu bo. Mukama twetukuze mu maaso go. Tusabidde bakitaffe mu Katonda. Mukama basaasire bakomewo. Wagamba Yoswa nti kati omuddu wange Musa ye yeebase agenze. Kati gwe okutta ekintu kino naye kikuyambe gwe ky'oba okola kiri kimu. Kwata ekitabo kino eky'amateeka tekivanga mu kamwako, kikuyamba oleme okuwabira ku mukono ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono. Balabye ekkubo yafa. Sserwadda n'agamba nzeeze nga tonzisobola. Sserwadda wawabira ku ddyo oba ku kkono, ddayo osome ekitabo ky'amateeka. Bayibuli egamba bw'eti, Yoswa yabayita genda osomaawo, n'addamu n'abasomera ekitabo ky'amateeka 28. N'abaddamu n'abagamba mmwe ekintu kino Akani kyakoze temuddangamu okukikola. N'addamu n'abasomera omukisa n'ekikolimo. Bayibuli egamba bw'eti, tewali kigambo ky'ataababuulira ku bigambo bya Musa ebikwata ku mukisa n'ekikolimo. Yes, basajja ba Katonda nammwe abakkiriza mugende musome ekitabo kye ky'amateeka 28 nga Yoswa bwe yakisomera Isirayiri.
kikuyamba oleme okuwabira ku mukono ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono, otoolewo oba omukisa oba ekikolimu. Mu linnya lya Yesu mbasabidde. N'abalwadde, ababanjibwa, abanyigirizibwa n'embeera zonna, Mukama abasisinkane mu linnya lya Yesu. Mukama abakwate ku mukono, abayise bwe mutasobola kuyita, abali mu biyumba nga mubonaabona, abali mu malwaliro toyina ayamba, nkoowola okuwonyezebwa n'obujjanjabi okuva mu ggulu okwegatta n'obulamu bwo mu linnya lya Yesu. Amiina. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire, Mukama abankuumire. Katonda nga bwali omulamu n'enkya essaawa ze zimu, obudde bwe bumu, Mukama bw'anaaba yagadde tujja kubeera wano ffenna. Mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu. Sigadde nze ASP Asimuwire Bible and Politics. Sobola ogenda ku YouTube channel ASP Asimuwire Bible and Politics, no subscribing, no alaba video, Mukama ajja kumpeera omukisa. I sign out.